bayitako wano ndowooza beebo abantu benjagala bayitako wano abantu be South Africa bemba musobodde nabo musobola okuyitako wano atonyumyemu ku mboozi katono kale ndowooza njagala tutandike n'ekigulalo gikyalo sigenda bbawa kalowoozo njagala tutandike n'ekigulalo gikyaleero kyokka kyengenda obbawa tugende mu maaso era nga ekigulalo gikyaleero njala kijja mu mboozi eyaffe ffenna bankuba kyeyo ekigulalo gikyaleero njala kijja mu ffe bankuba kyeyo lwaki ndeese ekigulalo gikino nga kyabankuba kyeyo bokka lwansonga nti mpulira ebigambo bingi ku social media kuno nga bitambula nga bantu boogera ebikikinike naye nga atamanyi lwaki abyogera ebiseera ebisinga tugamba nti bwogende bulyambwa mwatta olyambwa bwogende bulyambwa mwatta olyambwa kitegeeza nti bw'oba ovudde wamwe n'ogenda mu kitundu ekirala olina okugoberera obulombolombo n'ennono n'obeerayo n'omatira ki ekiriyo ffenna bali ku kyeya bava e Kampala tujja okukola tukimanyi tuba tuzze kunyaga kuba tuli babbi ffenna abajja mu nsi ezitali zaffe tuba tuzze kukola tuba tuzze kunyaga era ebiseera ebisinga nti ababbi teboogerera ku kizigo era ensonga z'ebula zisigala z'ebulaaya mu kigulalo gikyaliwo ng'era tegeeza baganda baffe mwenna abajja ku kyeyo oba ogenze mu nsi kyo oba oli Kenya oba oli Dubai oba Saudi Arabia oba oli Yemeni oba oli Dubai oba oli Europe oba oli mu America oba oli Canada mu kigulalo gikyaleero ngenda kutwala okuba omulango ogutakungula okuvumirira abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abayina emimwa egy'oluwewere nkiddamu mu kigulalo gikyaleero nvumirira abavubuka n'abaana b'obuwala abayina emimwa egy'oluwewere ebyebulaaya bisigala bya bulaaya tebisaana kusaasaanya kubanga singa twali tusaasaanya ebyebulaaya singa buli omu yeewuunya kiki ekikolebwa ebulaaya ate muntu yandyegadde funa visa kujja bulaaya kati njala bakubiriza omulanga nga nkubira ba YouTubers mwenna abali Uganda abakola interview ku baana abayina emimwa egy'oluwewere njala bagamba bw'obanga tojjangako bulaaya era nga tomanyi kifa bulaaya tobuuzanga ebibuuzo bya kisiru nkiddamba YouTubers mwenna nammwe abavubuka bajja ku byeyo ne mulemererwa oba ne mbanga mwagala nnyo okubalaba nti mwogera nnyo please ensonga z'okukyo zisigala zaakukyo tebazoogerera wansi wala wonna olw'ensonga gwe YouTuber abuuza ebiseera ebisinga tolinnyangako na nyonyi tomanyi balamuza tiketi ya nyonyi tomanyi bwe bakikola ki bwe bafuna visa naye lujja n'obuuza ebibuuzo by'ekisiru mukola mirimu ki ku kyeyo biki ebiriyo mukola biki n'obuuza kati bw'osanga ab'emimwa emiwowere najja nayogera ebigambo ebitaliko mito na bagulu ebimu biyinza okuba nga bituufu naye nga tetwandiyagadde famire zaffe oba abantu bamanye emirimu gye tukola e Bulaaya kati kambategeeze eno e Bulaaya ng'ovudde gy'ovudde nga ffe bannayuganda bavudde gye tuvudde mu Uganda tujja mu nsi zino ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okujja nga wasoma diguli zino oba olina 5 n'okola omulimu gwennyini gwe wasoma kizibu nnyo era tukomekkereza nga tugudde emirimu egy'enjawulo ng'emirimu egyo bw'ogibuulira munno ajjako owunyamu lwaki okola omulimu ogwo naye nga gwolina okukola okufunamu ssente kati bw'olaba omuntu ng'azze ku kyeyo n'ava ku kiba kimulemeredde ate ebintu bino byogera nnyo abantu ba feria ngoberedde nnyo ba ferias abalemereddwa ekyeyo boogera nnyo bayina emimwa emirebevu boogera nnyo ekibakwatako n'ekitabakwatako g'oba alemerwa ku kyeyo si bonna tebagenda kulemerwa no eri abantu bakoze ssente ku kyeyo nga tasobola kukubulya ssente azikoze mulimu gundi azilonga azitasse muntu Interpol temunoonya ensi gy'akoledde tebamunoonya nti yasse omuntu bavubuka mmwe ne bakyalammwe abadde e Kampala ne mutandika okweyogezanga obwano bako oba ogwalumanzire ebbere please mutuyambe temwonoona kitiibwa ky'abankuba kyeyo kubanga njala babulya nti ekonomi ya Uganda kati ebitundu 65 ku buli 100 emiridde ku bantu bali mu diaspora abakola emirimu egy'enjawulo nkiddamu mmwe abantu abalemeddwa ekyeyo bakyeyo ferias oba bakyeyo dropouts mulekeraawo okwogera emboozi ezitakwatagana bw'oba olemeddwa eri akyali strong era anoonye ssente gwoba olemeddwa sigala ku kulemwako leka abantu bali mu kukola ebigere mutambula mwogera simanyi ono simanyi yeryamu that is wrong gwe lwaki teweeryamu ofuna ssente kubanga ye mugagga ono ayola kasasiro gwe kye kyakugana okuyola kasasiro okufuuka omugagga ono anaaza bakadde gwe lwaki tewanaaza bakadde naye n'ofuuka mugagga nga ye bw'akola okitegeera simanyi oli akola McDonald's gwe lwaki tokola McDonald's kiba kitegeeza nti gwe olina ekikyama ku mutwe ekizibu kye tulina abalemu ekyeyo wano balowooza nti balemeddwa lwakuba nti baasoma nnyo no okusoma kuyamba kubala na kusoma otherwise ati w'okukola n'obuvunaanyizibwa busigalamu ggwe kyovula nti osanga omuntu agamba nti yasoma nga mwavu nnyo ng'ataase mu mugagga kyekyo kati mwe mwogera nnyo okusinga okukola
Ebulaya kola sikulekana kati mwabalemeddwe bula mudde kamba ntandika okugera ebigabi bitakwatagana. Please mulekerawo. Mind about your business. Oba oli eryamu, it's none of your business. Taliridde mugwe. Oba oli anaaza bakadde, it's none of your business. Tanaliza mugwe. Oba oli ayola kasasiro, none of your business. Gwe tomuyodde. Naye muve mu kwogera ebigambo bitalinako mitwe n'amagulu. Eno tuli Bulaya twajja kukola, teri kitawo teri nnyoko. Bw'otakola tolya, era bw'otakola tojja kufuna w'osula, bw'otakola tojja kufuna ky'oddiza kigule magala ddiba. Kati mubavubuka mmwe abajja ku byeyo nga walemwa e Uganda nejje ne ku kine wakolemwa. Please mutuveeko muve ku bantu bali mu diaspora. Oba oli akola mulitu as long as nti asobola okuliisa family ye, asobola okwerabirira, tapangisa, yeevuga, gwatudde ku ka microphone abuuza ne gubabuuza. Mama Nacha akubanja emyezi 3 mabega. Nawe kennyini avudde ku kyeyo. Bakutikka butisi ngolemeddwa okukola. Naye odda ku microphone bakubuuza otandiko ab'egindi bakola bati. Muganda wange ganja kubuulira. Mulekerawo okuwoloboka ebintu mutamanyi. N'odonga emboozi ya bed space. Goba tosobola bed space nga nawe yakulemera odde e Kampala. Leka bali mu bed space kubanga obulamu bwe babutambuza bafuna ssente. Mulekerawo okuwoloboka ebintu mutamanyi. Ekyeyo kisigala kyeyo kyovula tuba tugenze kulaaya genda e Bulaya olayo oleete ssente kola ng'omuddu olyenga omwami ssente tebalya ssente ku nsi bbiri ssente bazirira ku nseegi eno twajja kubba oba kukola bw'omala okukola genda oteeketeeke wammwe oddeyo ng'oli kiboosire nga ssente zo zirina kati abalemeddwa ekyeyo be basinga okwasambirira ku social media era mu ba YouTubers abajjako abantu interview nabo mukoze ky'amaanyi nnyo okulabisa abantu boku kintu balina mugaso so nga ate babayimirizaawo kati interview muzijja ku bantu abakyamu omuntu ng'ali ku kyeyo tasobola kwogera kiri ku kyeyo yafunye ekigule magala eddiba mubuuza bafeeri abakyeyo drop out si bemubuuze bibuuzo nga talina ansa yaakyo omuntu afunye ssente ku kyeyo nga batazifuna bwe Uganda tasobola kwogera kigambo kimu kiri ku kyeyo mu minding about your business nze mbadde ku internet kuno omwaka nvuga gwa 6 sogera ngako mulimu gwonna guli mu kitundu wembeera oba Dubai oba mu America oba Canada oba buli muntu kasitaba nga asobola okubanga afuluma mu nju enagera n'akola n'afuna ssente. That is it. Mulekerawo okumanyira abantu n'okusamwasama bigabo bitamanyi. Oba oli eryamu it's none of your business as long as takuliridde. Oba alina siriimu nga tamukusiiza it's none of your business. Muleka abeere ne siriimu we. Gw'atalina siriimu naye ng'okyajjamu empale nga togenda kufuka oba kusala zike siriimu ogenda mufuna so mukendeeza ebigambo. Mufe ku bibakwatako mulekerawo okumanyira abantu. Mukitegedde bulungi nnyo emboozi y'oku kyeyo esigala yaako kyeyo tejja Kampala. Kuba gwe alowooza nti omanyi okwogera walemu okukola kati leka bali mu kukola toboogerera kubanga bo bafuna gwe tofuna. Kyovula nti basinga okwogera nnyo ku social media nga bali Kampala bajja ku interview be bakyeyo drop outs. So bakyeyo drop outs aba YouTubers aba interview nga abantu abapa ku kyeyo mufune nga abantu abasobodde okulaga kyalina kyakozeewo ajja kubuulira ekituufu era ajjaga nti eyo sigenda yo nkoba wano. Naye omuntu abaayo nayogera ekigambo nayogera no bed space we yali asula oba ka flat we yali asula ne ssente ze yali afuna n'ebizibu byasanga ku mu diaspora eyo ze tulita mbaata kabuzi oba embaata zaniti. Mukitegedde bulungi nnyo so mukomye omuze ekigwalo gye nkikomezaawo. Kale kamala okuyisa obulango buno tulyoke tugende ku video entuufu eyandeese. Obulango buno tugenda buyisa mu bwangu olw'ensonga obudde tuyina butono. Obulango tugenda buyisa mu bwangu akalanga akasooka mwenda bagala ogenda mu ggwanga lya Canada no programs bbiri. Program esooka bagiyita the 3rd annual gender based violence ejatangagala ku z'omwezi 29 omwezi gwe11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ngenda ku z'omwezi 1 December omwaka 2024. Omulamwa gender based on violence and international intersectionality ebisingawo byonna ku musomo guno oba conference eno ojja kuba nga obibuuza ku ssimu gye mbasomera buli lunaku eri +1 647 929 0340 ejja kubeera ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5. Ojja kubanga osobola okubanga obuuza ebigenda ku conference eyo
Then nina wano mwenna abantu abagala okugenda era mu ggwanga la Canada one world conference njagala obayizigirira endala bagiyita the NUP Canada Convention 2024. The theme challenging of democracy and ways to overcome the Esomawet NUP Canada Convention 2024. Theme challenges of democracy and ways to overcome. That's the theme. Ejja kubeera ku Hilton Hotel 145 Richmond Street West, Toronto downtown. Ejjatandika mwezi ogw'omunaana, ejjatandika mwezi 16 ogw'omunaana, ekomekerezebwa ennaku z'omwezi 18 era ogw'omunaana omwaka 2024 nga enetegekeddwa Canada NUP Chapter 2024. Ng'oyagala ebisingawo ojja kubanga okuba ku ssimu zino wammanga ezabuyonjo +6 +16 749290 oba +1 +1437 333 0010 oba +1 4168 35 81 74 oba ku +1647 89 55 725. Byonna ebisingawo ng'oyagala okubookinga n'abali e Kampala osobola okukubira ku Deo Kizito MM 0705 400 193. Osobola okubanga omubuuza ku bisingawo ojja kubanga naawe wenyigira mu semina eyo. Eno kano ke kalanga kasembe tuleke tugende mu bintu ebiddako. The International Summit on Mental Health and Disability 2024. The theme, the global collaboration to strengthen the international partnership in order to improve mental health and disabilities outcome worldwide. Ejja kubeera ku 277 Sackville ST 237 Sackville Street, Toronto on M5A 3G1. Ejjatandika nga enaku z'omwe ejja kubitandika ejja kuba okutandiika z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano ekomekerezebwa eddala ng'enaku z'omwezi lwa Sunday ng'enaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano ejjatandika ssaawa 5 ekome ssaawa 1. Ebisingawo ku musomo guno ndowooza ojja kuba ku ssimu eno nga obuuza omukyala Brenda Nakato omulongo bamuyita omulongo Diaspora Foundation @gmail.com. ojja okumubuuza ku nsonga ezo oba ku Brenda Nakato 44@yahoo.com oba osobola omufuna ku simu 1+4 168358174 oba +16477 401951. Ebisingawo ndoza nja bibatera ku mutimbagano mujja bitegeera oregulo nga maliriza okwogera ensonga zino. Then one demonstration ino egenda kubera mu ggwanga lya America tufundikira obulanga tuleka tugende mu maaso nekyatulese. Enesoma bweti Larry protest against US support for the Museveni dictatorship in Uganda. November 17th at 10 a.m. American time. Contact Madam Tina Mirembe +1724 419-6485 oba ku mukulutuno nsubuga ku +1 301 339 3995 ojja kuba omufuna. Kati munansonyiwamu obulago buwanvuyemukko then njagala tugende ku video entuufu eyatuleese wano. Tutandise bwe tuti. Okusookera ddala njala kwebaza omukulembeze waffe omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo obalire ddala okulaga obwerufu mu buli kimu kyokola. Njala kwebaza olukiiko olufuzi lw'ofuga nalwo ne bannayuganda mwenna n'abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform n'omusinde ogwa People Power mwebale kulaga buvunaanyizibwa na kitiibwa kimulaze ku kibiina ekito ekiwezezza emyaka just 3 ne kiba nga kitaddewo ekyokulabirako eky'omuzizo gw'amaanyi mwebale nnyo mubalire ddala. Ebiseera ebisinga tetulina nnyo budde bwagala kuleka n'abakulembeze singa oba oli ku mulamwa kubanga ffene eggwanga tulyetaaga. Goyinza okuba bakuwa kasimbi n'okalya naye tunuulira nnyo eggwanga n'abalirimu babonaabona nnyo. Nze omuntu bw'akola ekirungi musiima so mwenna mbebazizza nnyo nga saawudde mwani naye nga twagala okwebaza omukulembeze waffe n'olukiiko olufuzi lwemufuga ekibiina kya National Platform mwebale kugulawo kitebe emira mwebale kulaga ki kye muyinawo. Kati eno message njagala egende mwenna eri bannayuganda.
nchimanyi egenda kuvaayo abawuji b'obunyama betuyita ba critic nga abantu bannampa wengwa balinga empale ya Museveni tawagira awagira mutume si mutume teyeyogerera takozesa bwongo bwe agenda kuvaayo gere bigambo bingi nnyo mwatulaga plan eno mutulaze kirala awo bagenda kujja eri agenda okubuuza ekyapa kirimanya gani kirimanya ga Kyagulanyi nawo bagenda okujja kati abantu nga bisere bisinga munsi tebabula mbajja kubeeramu naye eddagala lyabo libeera eddagala limu mugambe bwoti oyina emyaka emeka agikubula amala okubulira emyaka omugambe banye byobufuzi akubulire ansa bwamanye ebyobufuzi mugambe Uganda yafuna independence mwaka ki akikuddemu omala omugambe Uganda yatandika enkola ebina byobufuzi mwaka ki akuwe ansa era omugambe nti wa yatandika ebina byobufuzi mwaka bwe guti nti ebina byobufuzi byatandika mu Uganda byali bimeka nti byali biti nti obadde okimenti buli kibiina kyafunanga ssente okuva mu gavumenti kubanga kiri mu constitution nti ye ebikibiina ekyo ssente ze kyafunanga zakikolanga muki a simple answer tolekana na kiyenje ng'olina ddumu ebibuuzo byemba wadde ne taxi zemba zobabuuza tobuuza tolekana muntu yenna mugambo wanye byobufuzi nti ye multiple party system mu Uganda yatandika dde tunaku bweru nti ye ebiina byonna bibadde mu Uganda bibadde opposition bibadde bifuna sente bibadde bifuna sente nti ye sente badde bazikola muki ojja kuba omugende kati omugende within the period of 3 years nopuze yakamala ekyo kyesobodde okukola mu sente zebagiwadde ne project nzazekoze ojja kumaze okumala egobe mu kitu temulekana n'abantu kubanga abantu bano babasomesa okulaba nti banafuya n'okusiga erinnya ekyamu Kyagulanyi naye nga tegobasiga erinnya bibasiga enziro yabasinga okutegera kati temulekana n'abo bakritiki bagenda kubeera mpaka ekirala era bw'osanga critic mugambe nti please bw'oba oyagala ebisingawo ekibiina kya NUP kiri mu mateeka era kirina office ezo nti ye eyabuziza nti ekibiina kya NUP ebyapa biri mu mannya kyebiri ku kavule mugambe no office za NUP ziri enzigule genda bakuwe details ebyapa biri mu mannya gani ebyapa biri mu kibiina kya National Unity Platform so si Robert Kyagulanyi Center ebyapa biri mu mannya ga Kyagulanyi by'ebyapa bibadde byekamoocha kubanga ttaka liri mu mannya ge kati ekitebe akizimbye ne kisajja kula kirina ekizibe kyakyo yamaka ga muddidde protie muddidde mannya ge so ekavule ebyapa biri mu mannya ga National Unity Platform so Robert Kyagulanyi Center ayagala okumanya information ekwata ku ekyo genda ku kitebe oba genda ku District Land Board obuuze ettaka lire kavule limanya gani bajja kwa details dani okujja kubuuza badde okuba ku mukitegedde as simple as that ebintu kati biri tubiteeka ku mmeeza n'obira bulungi genda obuuze ekyapa kiri manya gani bwe bakikuwa kiri manya ga Kyagulanyi nga kiri ku olibiro tokijje ku Nasalodi jangu okibuulire ensi nti ekyapa kiri manya ga Kyagulanyi ekyo kitegedde ekirala akugamba nti volume eri wansi refresh your phone please ekirala bwakugamba nti batulaze plan ate baleese kirala mugambe what please tuli mu nsi etakkiriziganya na mateeka na biragiro yes plan bagiba wa ekizimbe ekyo state council eye Kampala yagano kwa provinga plan yeyo ekyo ne bakyesonyiwa wabula bwe baba wa sente bwe bafuna sente ezo nga plan balina okukola ekizimbe kyo yali ya billions 4 eza Uganda okuzimba ekizimbe ekyo okuggwa naye ekizimbe ekyo okukizimba okuggwa kyali kigenda kukyupayinga space nene nnyo kati bano ekibiina ne kino kigando tulina abantu baagala otuguza okweyongerako tugaziwe tusobola okukozesa essente zino ne tugaziwa then ne tufuna ba architecture oba ba planners ne baddamu ne bamenyamenya ebizimbe bino ebibaddewo ne baddamu ne babizimba buto ne bituuka n'omutindo ogutwandiyagadde okukozesa ate ekizimbe kyekiri ekyo bayita improvising the finances okuteekateeka kati ndoza mukitegedde ebizimbe bakulaze office ku office eyandibadde mu plan eri yasooka ne bakulaga ati nga president iwa ya administration enkulu eri ku side ndala nnyo za mugirabya ekizimbe kiriko acres 2 poloti ya eke Kampala emu mu kibuga akati sente zegula mu gimanyi abantu batudde babadde basukka mu 10,5 plus batudde mbulira ekizimbe mbulira ekitebe kya ekibiina kya byobufuzi mu Uganda kisobola okutuza abantu 15 plus ngate badde tebajjudde kitegeeza nti space esigaddewo esobola okutuza abantu omutwalo ogumu plus emitwalo 2 kitegeeza nti bakozesa obumbi buno obuna okuba nti baguze ekifo ekinene kigaziya
ate ne bakosa n'ebizimbe basinganamu ne babimenyamenya ne baddamu babitereza okufuna ekifo kyonna nga bakibadde kyonna kati ye mbadde mwagala kwa walege nti ate batule no pulani bagano gya provinga kyekisooka ekyo ne bakivaako ne bagamba ndoka tukozese sente zino tugule tugaziwe ate nabire ebizimbe biriwo tufune ba planners ba designing bulungi nnyo babimbenye babikyuse bituukaga n'omutindo yensonga lwaki kivudde bwekityo so si kweri plan bagala okuspending obumbi obuna ngate space ebeweddewo ngate basobola okukozesa space yemweriwo ngate bagazina okugaziwa noza simples dandazo mukitegedde bulungi kati ba criticizers mwenna tubagala nnyo mukologo n'olulala mbanga mugenda okriticize nga musooka kulowoozaako history w'ebyobufuzi avudde ludda wa okitegeera so mukitegere bulungi nnyo sijja genda kuvumira bibiina birala no buli muntu alina ebizibu bye ne mutegedde kye bayita obwerufu egyo gibadde emyaka 2 n'emyezi 9 n'ekitundu kati mukwase eggwanga mu myaka 5 ba 10 mujja kola kyagenda obakolera ba criticizers mbamaze njagala genda kati ku information eyandeese okusokera ddala njagala kutegeeza bannayuganda mwenna eggwanga lye tulyagala by all means naye mulina kyemutamanyi kyekiriwa kankibagambe nakoze video rokusatu nemba nyonyola buli kimu ngenda baletera abayindi bonna abasasulwa n'ebizimbe byabwe na buli kimu byonna mbirina wanne teri TV ebirina teri radio ebirina teri muntu yenna bina mukujja kubiza Museveni yabira ne bank of Uganda Museveni babirina nze nina details abayindi bonna abasasulwa amanya gaabwe sente z'abasasulwa buli kimu kyonna mbirina bibaletedde olwaleero tegeeza munno saasanya video kagenda tandika butandisi kyenjagala bagamba kikino bannayuganda amanya gayinza Lumbuye TV we kubikira togisamba mugere gome kubikire kubanga siire ebisoma mwina kye mutamanyi bwe nakoze video crocs nembagamba nti yose lye bagamba yetakolerera imwe yekolerera ye ne family ye kubanga mwalowooza nti abakolerera sitabakolerera bayina ebigendererwa ebyabwe bimutamanya ebigendererwa bye biriwa bigenda maaso okochupa ingenso gitwala okochupa ingenso ne gitwala agenda gikolatya alina kufuna alina kukozesa mwe kenyini okutwala ebigendererwa bye maaso. So Museveni is using Ugandans to occupy Uganda as a country. Nkidamu Museveni okutukiriza ebikolwa bye ebyokweddiza eggwanga Uganda alina kukozesa mwe kenyini omuyambako ng'akozesa amagye poliisi bandabyabufuzi n'abantu ne bannayuganda bennyini okumuyambako okutwala ensi eyo. Avuma Kyagulanyi oyamba Museveni okujjuza abanyarwanda mu Uganda. Avuma Kyagulanyi oyamba Museveni okujja abantu ku mataka. Avuma Kyagulanyi oyamba Museveni okutwala ensimbi z'omuwa omusolo. Avuma Kyagulanyi oyamba Museveni okukulaakulanya Rwanda. Avuma Kyagulanyi oyamba Museveni okusaasaanya abanyarwanda okwetola East Africa. Remember, nabagamba mission ya Museveni ne kakampuni k'abatuusi baagala kukola Tusi dynasty. Nembagamba tugenda mu kalulu ke Kenya. Museveni ataddeyo agent we gwe bayita William Ruto ng'ono agenda kuyingiza abanyarwanda Kenya. Nemuga alumbyala kanywa kazire sinywa kazire wadde muyina munywako. Waisewe banga kiyagambye nti Kenya is free to all Africans. Kitegeza yagigudde starting next year kitegeza yagigudde. Kati munyarwanda agenda kuyingira Kenya. Twade tulyawo ne pirata agambye nti buli muntu wa Africa yena waddembo okujja okuyingira eggwanga lya Rwanda azinonga zitolina visa. Kati ono abagulidde ne Kenya bagenda already Kampala bamaze okuchupa mwe muyambako without you are not sinti omusajja muyambako kola emirimu gino gyonna wakitegeera ekyo tuyitadde mwe muyambako Museveni okutuukiriza Tusi dynasty nenga Tusi dynasty eringa bonololunda gonya n'ogiyabiranga ekyali ento bwe bali okukula of course eba erina okukulya kubanga terina kyegenda kuzzaako tekyalina kyekwetaaza. Kati mmwe bannayuganda mwe muyambako Museveni okubba ettaka okutemula abantu okuwamba abantu kubanga akimanyi ali ku position omutuufu gw'alina okuteekako ettomi nga bwe yaliteeka ku Ameeni. Awo tuvuddewo era nyongera kubajjukiza bannayuganda mwena naddala abasajja bannakabala bannayuganda buno obubaka bwammwe
Mbala musizaako bannayuganda bannange mwenna gye muli nze siyomba nammwe era sirwana nammwe nedda obuzibu bwange njogera n'abantu abalinga endiga zenfuuyira omulere nga teziminti nnyinza nziyamba buyambi bategeeza ebintu bino bitya Museveni taliyagalako munnayuganda olunaku n'olumu era gwadde n'ogamba Museveni agenda kuyamba tagenda kuyamba osobola okulaajana n'ogamba njagala kulaba Museveni luba teruli busa ne bakutwala n'omulaba n'otandika okwetottola ebizibu byonna n'abiwulira n'agamba mbiwulidde naye omanyi kale nzikiriza nja kuwa byoyagala nakyobe jangu wandika omukyalo ono n'ebintu bibyo byennyini mukoleko the moment kasitova mu maaso ga Museveni talina kyagenda kuwa yensonga lwaki abantu bangi bagenda basinkanye Museveni bakomekeza tebalina kye bafunye eri abantu bangi nnyo omuli omugenzi Alexis Ismakalevu omugenzi ali Hajina Santege Sebagala Sheikh Gugwa ono yatula mu Muruka Museveni aga nti ali mu ggulu yamusuubiza mu ambassador tiyabufuna n'abala bangi nnyo basuubiza ebintu bingi nnyo ne basuubiza wa minisita wa Lalesa wadde eri abantu byasuubiza ensimbi mu Royal Triangle taziba wadde ne byasuubiza office taziba wadde bangi nnyo kati gobodde Museveni akutakwagala no the moment omukabira ebizibu ekyagala okumanya ne the moment omuva mu maaso talina kyasobola kuwa abantu bangi abasuubiza ensimbi taziba wadde abasuubiza wa minisita taziba wadde abasuubiza wa ladisi taziba wadde abasuubiza wa ambassador taziba wadde basuubiza okusasula tabasasudde kubanga yakimanyi nti mwina kujjamu kabira bizibu byammwe n'amanya weakness yo in fact mwabagere wa Museveni mbuli ebizibu byammwe muba muyamba muyambe kumanya weakness ye liruddawa na biki byokayanda biriruddawa n'amanya okay no problem gwe nakufuna kyovola abantu asobola kusindika wa chairman asobola kusindika wa RDC na kusindika wa permanent secretary na kusindika wa minister kati gwe bwamala kusindika wa minister olufulumano wo musinkanye nga akwate simu aro ono permanent secretary waliwo omuntu gumbadde nkusindikidde naye try as much possible to avoid him if it is possible block him or her bwatumalira biseera ebyo nebifiire bwate bwakola the moment omuva mu maaso ng'akwata essimu ng'akubira omuntu oyo abadde alina gwakolifayinza ng'akubira essimu nga ebyo nebifiire bwe batyo bakola bwate bwakikola gwe nobanga oweddeyo goloza bwakuyambira ogamba tojja olaba abaana bakadoogo bye baafuye mu 87 89 tebafunanga sente abasirika bafunanga sente buli mutafunanga sente baoveta tebafunanga sente basiba bakaba kubanga that is easy system bwate bwakikola ukitegeera kati mutegere bulungi nnyo nti oyo Museveni lwaki njogedde obaka buno mbogedde nga tugenda okugenda ku information ekwata ku tudda kwa Amini kati kuba sammaliriza naye mwe namba tumeddeko abali mu akedi mbagala nnyo nabalayo mwekalakasa simeba bongeza lete mukutte bipande nabagamba dda nti mukyaka bya kajanja mujja kitegere kituufu nti ensi temuyina gibeera mu kabya kajanja olw'ensonga nti mwe temumanyi kye mugamba bantu kubanga ono omusajja yabagamba openly kwolwo yayogera amazima no Drake yabagamba amazima kanzanye ka video kano yabagamba amazima bizimbe ndoza ninanga bibiri naye ninaba abakama banga abantekamu obwesigwa nimbadukanyiza emirimu gyabwe ndi mukozi mwakiwulula yabagamba nza amazima kanga bali n'ebizimbe bibiri ebisigadde bakama bange bakama bibani ye first family ya Museveni ne mudda Museveni batongeze kankabadiremu bizimbe ninanga bibiri naye ninaba abakama banga abantekamu obwesigwa nimbadukanyiza emirimu gyabwe ndi mukozi mukitegedde muli mukozi kati njala tutandikire ku mukyalo ono mulyoka mukakase nti Museveni talina kyabeetaaza mukyala w'omugenzi Idi Amin Dada ng'alaajana wulira bulungi nnyo we tugenda okuva naye nga tetunagenda eyo wulira omusajja bwe yabagamba eno de ilunganya jatela I am an enemy achi jadeki padano of the people. Jadeki padano inuki I am Ikisirani. Sorry?
I will be a kisirani. Aberu salo kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, pingma kuong ni dano. Okay, akugambe nti kisirani. Kati muwulire omukyala w'omugenzi Idi Amin Dada ng'alaajana. Naye yalowooza nti bw'anaayogera ne Museveni batuuka Museveni ajja muyamba. Bantu bangi bafeesinze ekintu kino. Madina Amin atuuse ku yafeesi z'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu ettuntu lya leero ng'awerekerwako omu ku bazzukulu be ne munnamateeka we Erias Lukwago. Bazze okuwaayo okwemulugunya kwabwe eri ssenkulu w'akakiiko kano ow'ekiseera okuyingira mu nsonga ze ne gavumenti alabe ng'afuna obwenkanya. Mwandu Madina Amin ow'emyaka 69 atuuse okwoza ku mmunye ng'alombojja embeera embi mwali. Lwaleero nina ebizibu bingi egamba ebinjogeza bwenti. Mukazi mukulu ono agamba nti azze asisinkana Pulezidenti Museveni n'amwanjulira ebimuluma era n'abaako baamukwasa okukola ku nsonga ze naye empaawo kavaayo. Anyaniriza bulungi, ayogera nange bulungi, ne mubuulira obuzibu bwe nnina. Ne mugamba gwe wanziza sirina maka, enjumba zange zirimu ba gavumenti, omusango nagusinga, lwaki tonfunira kisa mumpa amayumba gange nembeeramu n'abanaka. Madina atulaze ebiwandiiko byonna ebizze biwandiikibwa bapolida ba Pulezidenti okukola ku nsonga ze. Ndozi yawandikira abapolisi sifunanga na ansa kutegeera baagiddamu baagala kiki, ennyumba wo baazigabana ate nga bamanyi teziri mu musango ne kafeti zibeerako naye tebakifaamu. Madina era atukakasizza nti n'akasiima ak'emitwalo 80 ezaamusuubizibwa buli mwezi bazimuwa lwe baagadde. Buli lwagayogera neebaza naye sifunanga neneebazizza era nze ntambula bigere. Okusinziira ku pulida wa Madina Salongo Erias Lukwago ssemateeka akirambika bulungi nga nnamwandu wa Pulezidenti bw'alina enkizo okusigala ng'alabirirwa gavumenti eriko okutuusa lwafa ng'aweebwa ebintu eby'enjawulo omuli obujjanjabi, ennyumba, entambula n'ebirala. Era amateeka gamuwa ebintu byateekeddwa okufuna nga nnamwandu w'omugenzi. Naye situmanyi lwaki gavumenti ebintu ebyo tebimuwa ate ng'amateeka gabirambika bulungi. Essuubi alirina mu kakiiko kano okulaba nga jjajjaawo afuna obwenkanya. Samale Kyesakye Kyekiri kye mbagambye emabega wali omusisinkana ne mwogera nakkiriza olufuluma gate kabaka kuweddeko. Kabaka koze ki? Kabaka kuweddeko. Kati nga ngendo somola entanda ya leero njagala bitongole by'okwerinda muri CMY ISO ESO fiso puso puso fuso kuso kuso pisi pisi byonna kasasiro neddoguso byonna mubeereko kuno muwandike ensonga zino. Njagala bannamawulire mwenna muwandike ebintu bino. Minister of Finance muwandike ebintu bino bannamu ne TV zonna njala mujja information eno leero. Museveni yeyeetinkulidde akalimu obuwuka ng'agambye nti alina kyeyakola era nazza abayindi okutwala properties za Uganda ng'ate omugenzi Idi Amin yazisasula mbaleetedde bwino buli omu agenda kwewuunya. Kati n'ekirala kansooke mmala okusomesa ano embuzi ezimu ezaabitanga. Wondabira ku mbuzi yonna nga yabitanga nga nsajja oba nga nkazi nga mbuzi eyogera muntu naye nga kika kya mbuzi. Omanyi waliwo abantu nga balimu olubuzibuzi naye nga temumanyi nti mbuzi. Mpulidde ku social media nga mpulirako embuzi ebitangemu eyogera nti Kyagulanyi yagoddewo apartment si kitebe wane ekibiina ekisinga ekitebe eky'amaanyi bakiyita UPC. Kati kantwale embuzi gwo ku muddo okutwale ku ssomero okusomesa mukulu. Golooza lwaki ekizimbe ekyo tebakiyita UPC house? Nakabege basse kabege. Golooza lwaki ekizimbe bakiyita Uganda house not UPC house? Omanyi mujja ku social media kuno ne mutandika okwasamirira ng'obugege obukalu nga olw'okuba mumuli okucriticizing buli kimu kye mutamanyi olw'ensonga temumanyi politics temumanyi history. Kanjera kugatoddamu kubuzaabuza abantu gwe Ssekabege oba Nakabege agambye basimanyi UPC y'ekibiina ky'ebifuzi ekisinga ekizimbe mu Buneresebu. Ekizimbe kya UPC kitudde ku ekizimbe kya Uganda house ekyakitumisa Uganda house kubanga kyali kyazimbibwa okusookera ddala ku ttaka ekyamu ettaka nga lya Buganda, ettaka lya Namasole eryo bawambaliwambe ekisookera ettaka lya Namasole kyazimbibwa Obote n'akyakimaliriza
Idi Amin Dada najja n'akimaliriza era n'akituma Uganda House nga bwolaba Uganda House eri Bungereza n'eri New York mu America. So UPC olwokuba nti yali akulembera eggwanga ebiseera Obote awo waliwo offices ze ez'ebyobufuzi era ne bamulekera office ngeze ekibiina ky'ebyobufuzi ekya UPC. So si nti eyo ekizimbe kya UPC ensonga lwaki bandi bakibattaddeko nti bandi bakitaddeko UPC House no kiriko Uganda House kubanga omugenzi Idi Amin Dada ye yakimaliriza kusereza omuwomosolo n'akituma Uganda House ng'ebizimbe ye kenyini byezimbira ndozo kitegedde mbuzi mutegedde bulungi nnyo zisekabeke zine ebirevu ezimu tezitegerera kutegera mutegedde bulungi nnyo ekyo kizimbe kya Amin si ekikuliko office za UPC nga UPC ekibiina kubanga yakitandikawo ku ettaka lya Namasole wa Buganda babbalibbe in the first press so kikyokubiri ekizimbe ekyo yakizimba yakireka ku myalire gya wansi n'atakimaliza. Idi Amin n'akizimba nga omuntu avuvunanyizibwa n'akituma Uganda House nga Uganda House eziri Bungereza ekiri New York goza kitebakitya konti UPC House mbuba Uganda People's Congress Party roster tekiriko Uganda Congress Party mulekerawo okubuzaabuza abantu. We know history of what to sirika busirizi tetwagala kudda mu bantu omukuba tumanyi muli basiru musiruwaza abantu eno video mugitambuze nkiddamu teba muntu yenna akulimba nti mu Uganda buli mu political party ebadde n'ekizimbe nga kyayiteriijo bonna basinga obungi 90% bapangisa ne UPC okukweriko just yafuna konti Obote yali president esaawa ezo nabba ettaka lya Namasole n'azimbako nekitagwa bulungi nnyo n'asigaza ko office Amin n'akizimba n'akimalayo n'akifula Uganda House. Bwe kiba kya UPC lwaki tekiriko Uganda People's Congress Party temudda mu kusiriwaza abantu mayambuzi bazitola ku muddo okulya nteziwulira sebo n'ennyabo nakabega aliyo nga mbuzaabuza abantu mulekera okubuzaabuza abantu ekizimbe kya in fact ekizimbe ekyo singa bagenda mu mateeka amatuufu ne UPC ero fuluma mwomo kukitegedde bulungi. So mwembuzi eziri eyo embulaboya eziri ku social media okubuzaabuza abantu ekizimbe bakiyita Uganda House Curtis of Idi Amin Dada as it is in New York as it is in UK. Bwe kiba kya UPC kyandibadde kiriko Uganda People's Congress Party ngejja n'okuba okirabye okitegedde mulekera okubuzaabuza mudde mukole search munoonyeze ebintu bino mujja musu baba wadde sente mitwala etano mujja muzunze ngala byo tugenda ku luwawa matugenda tugenda mu bwangu tutandikidde wa tuddeyo ku Amin byakola oba tugende bugenze mu maaso ndowooza obudde geje tulina obutono katugende mu maaso. Ekirala njagala okuvumirira ebikola ebigenda mu maaso mu ggwanga. Madam Anita Among, the Speaker of the Republic, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, and your Deputy, Mr. Thomas Tayebwa, with the due respect, sometimes we don't want to abuse you or to call you as a lot of, or to relate you to uneducated people, because you failed to use your offices in the proper way. You are the lawmakers, and the Parliament was situated, or the Parliament is the pillar of the government which was formed by Ugandans on behalf of Ugandans to be occupied by the member of parliaments who are entitled to who are entitled to mumpulira bulungi follow the law and orders
And in fact, all MPs are lawmakers. So, if the Parliament is the base where all laws which are made in Uganda are supposed to be followed, or all laws which are followed by Ugandans are made from the Parliament, and it's very sad that the Parliament doesn't follow the law. It is very sad. Whereby, Madam Speaker Anita Amongi, you are becoming a problem to the Parliament. If the courts of law decided that the Commissioner of the Parliament, Mr. Zake Francis, is supposed to be back in his office, and you refuse to acknowledge the orders from the court, and you pretend that to be the Speaker, you are supposed to be the first person to obey the laws of the Republic of Uganda. But if you refuse to obey the orders from the court, that means you are in the wrong house. Because it's the court which ordered the Commissioner Zake Francis to go back or to occupy his office back. But you and your deputy refused the Honorable Zake Francis to reoccupy his office again. So which kind of nonsense is that? You are the lawmaker, but you don't believe in what you are appointed to be in that office. You don't accept, or you don't. How can I term this? How can I term it? You are the Speaker of the Parliament. Which Parliament? Creates the laws of all which all Ugandans will follow, plus all the courts of law in Uganda. But the courts of law instructed you to allow Zake to occupy his offices, and you refused. So who is fooling who? Nchidamu. Parliament yakolebwa mu mateeka era etulibwamu abaga amateeka ago nga gwogi kulembeddemu sibwe kiri naye ate amateeka malu gakola mugasindikira kooti eyo bwebanga yagambye Zaake adde mu Parliament adde mu ofiisi ye kanate nga gwo okola amateeka n'ogawereza kooti negamba nti Zaake adde mu ofiisi ye n'ogaana kati gwo olowooza amateeka g'oyisa ng'ate toyagala gakwate obanga ogawakanya kiba kyakulabirako ki eri abantu eri ani aba asumbuwaani. You are the lawmaker, but you don't accept the court decision. You can see the imbroglio in which we have been immersed by the Clerk of Parliament, failing to obey a clear court order of the Constitutional Court. This is abhorrent, this is unacceptable, and militates against the rule of law, fundamental human rights, and good governance in Uganda. The Parliament is the ark of democracy. We should never have a day in the history of this nation when the Commission of Parliament has been given an office that was wrongly grabbed from him by the Speaker of Parliament, having to turn up at an office like this, and he finds it closed. This is a dark day in the history of our country, and this should be the last time this office is closed when Honorable Zake comes here to open it. The country is run on the basis of laws, the Constitution of Uganda, and not on the whim of a parliamentary speaker who thinks that she's above the law. We refuse to play by her whims. We refuse the dictatorship of the Honorable Speaker, and we insist that she opens this office. We are giving her an ultimatum of 1 week. For over a month, an order from court came to this institution, ordering it to immediately reinstate me. It actually addressed me as a parliamentary commissioner. The Constitutional Court
a full constitutional court addressed me as a parliamentary commissioner, and it ordered this parliament to open my office immediately and to begin my duties as a parliamentary commissioner after winning Parliament of Uganda, and I have to access my office. It is very disturbing that this office, up to now, it is still locked. My keys do not work here. The locks were changed, and you know, in the manner in which they came and attacked my home with my family there, took away the can, everything, whatever they did, up to now, nothing has been. Chembade bagamba nti ekitongole ekibaga amateeka bwe kibanga ate kite kigoberera amateeka agava ate mu kuba parliament bwe baga amateeka agaba MP bwe baga amateeka gatwalibwa ne gasayiningibwa omuntu ali mu ntebe y'obukulembeze bwamalu gasayininga ne gagenda mu kooti netambulira ku mateeka ago okulamula emisango bwe mala okulamula emisango polisi nejiyamba kukwatisa amateeka ago kati wanga kooti ensukkulumu yeyagambye nti zaake akomwe mu ofisi ye nga amateeka bagalagira nga ate parliament yennyini yekola amateeka ago ate nga yo tekkiriza mateeka tuba tuli mu ggwanga ki kyovula mbagambye nti bwebanga parliament yekola amateeka ate ng'eyisa olugayo mu mateeka kitegeeza tuli mu buzibu nti n'abali mu bifo ebyo tebateekeddwa kuba mu bifo ebyo naye tetugenda kulwawaawo olw'ensonga nti bo nga bo bano bazanya byabufuzi tebali mu mateeka kyovula nabagamba nti ensi etekolera mu mateeka tesobola kukulaakulana kubanga buli omu ayagala byakiyaaye okuyisaawo ensonga ze kati tugenda ku nsonga eyatuleese ensonga esooka okutegeeza Museveni n'abantu be nti abayindi basasulwa bulungi nnyo omugenzi Idi Amin Dada era kino kyakonfamingibwa ku biwandiiko by'engendo balagako olwaleero mutegere bulungi nnyo kyenjagala mutegereko bulungi nnyo nti kooti n'abantu mwenna kasoke ndowooza mbalageko wano kuzimu ku biwandiiko ebiraga nti abayindi bano babuuzibwa n'okubuuzibwa sente zaabawebwa zadda ludda wa tutandise bwe tutyo wano bagamba nti India asked to explain the $2 million compensation. Wamunachira basimanyi. Kandabete musobola kiraba. India yabuuzibwa ku million 2 ezasasulwa abantu baayo obukadde bwiri wa $1 okunyonnyola sente zino tugenze maaso kati mwenna Museveni bakeera okulimba nti Amini obufuzi bwe tebwali butuufu era tebubalibwa era naza n'abayindi abo ebintu byaffe ng'agamba nti abayindi basasulwa era basasulwa mu mitinda gy'engendo babuulira na sente zasasulwa luddawa. Ene ebbaluwa eraga nti ya Bank of Uganda. Mugira bulungi nnyo. Ebbaluwa eraga nti eva mu Bank of Uganda. Mugira bulungi nnyo. Esoma bweti. Bank of Uganda. Office of the Deputy Governor 37/43 Kampala Road, PO Box 7120 Kampala. Telephone number mu biseera ebyo yali 314-1223 258-441. Oba fax yali 61059 ne fax yali 231548. Uganda. Ebbaluwa eno yawandiikibwa ng'eva ndowooza ku muko gwa D.31 ng'esoma 7th June 1999. Esoma bweti. D/Chief Ministry of Intelligence and Security, Uganda People's Defense Forces, PO Box
201 Kampala. Esoma wait. Attention, Major Noble Mayombo, dear sir. Investigation of compensated exploited Asians' properties. This is in response to your letter reference UPDF/MI/Q3 dated 21st May 1999 on the subject option in which you requested for information on exported Asians properties occupied by the Ministry of Defense. Egamba wait. Nti okunonyereza kukulirira kw'abayindi eri ebintu byabwe. Mukuddibwamu eri ebbaluwa eno ku nnamba y'endagiriraga omuko eri ekitongole ekye UPDF Uganda Police Defense Forces ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano 1995 ku nsonga eno wammanga eyasabibwa okufuna amawulire agakwata ku bayindi n'ebintu byabwe ebyali bitwaliddwa era ebirimu ekitongole ekya ministry ebyokwerinda. Tutambula bwe tuti. Since the Bank of Uganda cannot ascertain the properties occupied by the Ministry of Defense, we are sending 2 lists of properties that were compensated through British High Commission and UNHRC as follows. Bagambye nti nga bwe kiri nti ekittavu kya Uganda tekisobola kulaga oba tekyabwa bintu embudde okulaga ebyobugagga oba n'ebizimbe Ministry y'okwerinda byetuddemu ate ng'ebintu bino byasasulibwa gavumenti ya Uganda nga bayita mu embassy ya Bungereza n'ekitongole eky'amawanga ag'ebweru amawanga n'ekitongole ekikwasaganya ku bantu abanoonya obuddamu ekya UNHRC nga bwe kigobererwa wansi wano wammanga. Bagamba bati a list of Asians whose properties were exploited in 1972 to 1973 and were fully compensated. Nolwelukangagga lw'ebintu olw'ebintu by'abayindi abaali baagobwa mu 1972 okutuukira ku 1973 era mu bujjuvu bwalwo be bano abayindi abaasasulibwa. Mu kawaayiro ak'okubiri, location of the properties for each individual. Katundu mbakana kulaga nti ekifo ewasangibwa ebyobugagga bya buli muntu yenna kwabo abayindi abaagobererwa. Mu katundu mbako okusatu kagamba the amount that was compensated, ensimbi ezasasulibwa ku buli muyindi yenna. Akatundu mbako okuna the date of the compensation, ennaku z'omwezi okwasasulibwa ensimbi ezo. Nkyali ku bbaluwa eno. Our records indicate that 67 British Asians were paid through the British High Commission, while the 344 stateless Indians were compensated through UNHR. Bagambye nti ebiwandiiko bye balina biraga nti abayindi nga baali bayindi abalina obutuuze bwa Bungereza baasasulibwa ensimbi zaabwe. Abayindi 67 abalina obutuuze bwa Bungereza baasasulibwa ensimbi zaabwe nga bayita mu kitebe kya Bungereza mu ggwanga erya Uganda. N'abo abayindi 344 abaabalibwa nti baali tebayina buvo na buddo abayindi bano
basasulibwa nga bayita mu kibiina ekikwasaganya abanoonyi b'obuddamu ekyensi yonna ekya United Nations Human Rights ekya UNRCR. The compensations were for stocks, buildings with amount paid. Location of those properties clearly indicates bagayuati nti okusasulibwa kuno kwali kutunuulizibwa mu maali emaali gye muyita stock stock eringanga emaali gyoba nti babye maguzi ebizimbe ensimbi ezasasulibwa n'ebizimbe oba ebizimbe byabwe oba ebintu byabwe ebyali bimaze okulambikibwa obulungi webiri. It has not been possible to determine the exact dates when those payments were made. Walaba kugamba nti tebasobola kulaga butya ennaku entuufu abantu bano bwe basasulibwa ensimbi zino. Tugenze mu maaso. As for those who were holders of Indian passports and therefore went to India, we are unable to provide their names and list of their properties. Nti eri abo abayindi abalina passport ezibalaga nti baali beva buyindi bo nga ziraga nti bagende buyindi tebasobola kuba nti bafuna ebibakwatako ebituufu n'amannya gaabwe n'ebyobugagga byabwe ne bagamba we however have evidence that the compensation to those individuals were government to government arrangement. Bakugambire wankubadde ebyembasomedde waggulu byaliwo naye era Bank of Uganda n'ekitongole ekikwasaganya ebyensimbi mu Uganda kirina obujulizi nti abayindi abo basasulibwa ensimbi zaabwe muntu ku muntu nga bayita mu gavumenti ya Uganda nga bakolagana ne gavumenti ya Buyindi mu nkola gye bateekawo eyali ey'omulembe. Ne bagenda mu maaso ne bagamba pre to compensation, an Indian delegate led by MRJS Mehta visited Kampala in October 1975 and examined the items were left behind by the Indians nationals, and those included buildings, plants, machineries, Uganda government, stock blocks, account, insurance claims, and social security fund. Bagambe bati nti munteekateeka eyo eyali yokusasula abayindi nti omukungu eyasindikibwa ekibinja ekyakulibwa omwami ono gwe bayita AJS Mehta yajja mu ggwanga lya Uganda mu Kampala mu mwezi ogw'ekkumi mu 1975 era n'anoonyereza kintu ku kintu ebyalekebwa emabega abayindi sekinoomu omuli ebizimbe, omuli ebirime, omuli ebyuma, era Uganda government nenoonyereza ne ku byamaguzi byabwe, ensimbi ezaali zikwatiddwa ku bittavu byabwe, insurance nazo ezaali zibanjibwa, n'ensimbi ezaali mu kittavu ekyabakozi. Ebbaluwa bwete bwesoma mumpulirize bulungi nnyo. Ono njagala kwabya Museveni kati. Ebbaluwa egenda mu maaso bulungi n'egamba the delegation held discussion with the Ugandan government on the claims, and they agreed that some of Yugi shillings, Yugi things, milioni zali milioni 13,415,414 n'obusente obugwamu obwenkana ebitundu 65 was a mutually satisfactory settlement as compensation for the assets left behind, and that it be paid to Indian government for disembodiment of claimants. Bakugambye
nti oluvannyuma lw'okusindika omukulu oli n'ekibinja kye yajja nakyo munaku mwezi omwezi mbasomedde waafunibwawo akafubo akalimu abakungu ba gavumenti ku nsonga z'okukkiriziganya ku bintu ebyabalibwa era ensimbi mu mwaka gwa 1975 ezaali ziwera obukadde 13 mu emitwalo 41 mu 15 n'obusente obugwamu sente ezo ziraga nti zasasulibwa bulungi nnyo eri ebyobugagga ebyalekebwa abantu abo abayindi era ne gavumenti ya India ekimanyi bulungi nnyo nti abantu abo basasulwa. Tugenze maaso. This amount was converted into the United States dollars with a check of $1,622,114 n'obusente obuli mu siringi senkaaga ez'Amerika. Sente zino given in January of 1976 to His Excellency Mr. Bipimpal Dash, Deputy Ministry of External Affairs, Indian government by the President of the Uganda, Idi Amin Dada. Details as to who benefited were not valid to us, but we believe this can be obtained from the Indian government. Bakugambye bati nti ensimbi zino zakyusibwa nezidizibwa oba zavungirisizibwa nezidizibwa mu nsimbi ez'eggwanga erya Amerika ku cheke oba empapula esasulibwako ensimbi zino okwakyusiribwa. Sente zino zavaamu akadde kamu emitwalo 6,27 mu 2017 zigwamu ng'ensimbi zino zaweebwayo ku nnaku zaweebwayo mu mwezi ogw'olubereberye mu mwaka 1976 nga zino ensimbi zaweebwa ow'ekitiibwa Mr. Bipimpal Dash ono nga yali amyuka minisita akwataganya ku nsonga za internal affairs ku nsonga ez'omunda mu gavumenti ya India. Era kino kyakolebwa yaliko omukulembeze w'eggwanga mu kiseera ekyo omugenzi Idi Amin Dada. The details as to who benefited were not valid to us, but we believe this can be obtained from the government India government. Bagambye ebisingawo ku nsimbi zino nabaani abaafuna tuyinza okuba tetusobola bikuŋŋaanya essaawa zino nga tupinaawo naye tulina okukkiriza nti ensimbi zino zaafunibwa era tusobola okufuna ebikwata ku nsimbi zino nga tubuuzizza gavumenti ya Buyindi. Attachments, please find the two lists. Refer to the one for the 67 British Asians and other for the 344 stateless Indians. Yours faithfully, E. Lule, Deputy Governor wa Bank of Uganda. Onayinza okuba akyali wesimanyi wabize mbuyagezi kunta simanyi. Bagambye ebyongerebwako ebikwasaganya ku nsonga ezo n'okufuna olukangagga lw'abantu abo okuli abayindi abalina obutuuze bwa Bungereza 67 n'abo abataalina oba bataalina buvuna buddo abayindi awere 384 zonna zezo nga bwe tuzibawadde. N'agamba nzowo ebyaddala E. Lule ngono yali amyuka gavana wa ekittavu kya Uganda. Kati mukulu yoseriti bahabura tabaisa mutano wakale kinsi era mzezede nsanga bisibe teri TV mu Uganda ina information eno goji no gisirikidde ne Bank of Uganda bino mwagano biraga abantu nkimanyi ne British Embassy ebiri ne British government ebiri ne Indian government mwabi ma public okubitegera no siga million zero yesawe yokukwabya. Kati olukala luno nyizo butalusoma dumalayo ngenda soka dubalaga ngenda soka dubalaga lona buli okamutegeere kuba kuliko amanya g'omuntu kuliko tawuni poloti buloko road shillings value in Uganda ne mu US dollar kati kansoka dubalage Museveni manyi wekaza sibayabula zenkala lezo zizo zili stamped kuliko Bank of Uganda zona zili stamped.
zonna ziri stamp tujja gambo za nasalo biki nga n'amanya agamu mazibu ga kusoma kubanga gasiimuuka naye nga ate mu records gabaayo. Museveni oziraba ssebo kati omusajja guwavuma teyasoma teyakola ki yasobola okusasula ebintu bino. Kati kansoke nzireyo kema begana amanya agamu gano gayinza obutaba mangu ga kusoma olw'ensonga nti agamu gasiimuuka naye katusooke tusomeko kamatono nnyo tuyinza okugabuukamukko. Kati nga bwe basomedde bagamba name of the client, town, plot, block, road, shillings value, US dollar in value. Kuliko asooka namba emu the give vig ono webugiri ku block oba ku plot 35 yafuna omutwalo gumu mu 5 eza Uganda ze dola mbiseera ebyo 1,205. Ompulira bulungi oyo omu yafuna omutwalo gumu ogwa Uganda n'ennusu 5 mu biseera ebyo dola yali omutwalo bagubalamu 1.250 ndoza 1,205 biseera by'amaanyi biseera zizali z'amaanyi. Tugenze mu maaso kwaliko ku palu ole yali bugiri block 1 ono yawewe 3,000 eza Uganda zizali dola 375. Kuliko the give era yona asoose yayina town bulofa plot 11A to 12C block 103A olugote balulaze ono yafuna emitwalo 11,700 mu 165 ne bamuwasereza America zali siringisi omutwalo gumu mu 1,400 mu 646 oyo kwaliko Allah vije busembatya block or plot 25 wano block C yafuna emitwalo 2,200 ze dola 2,705. Ebintu bino biwanvu sijja tuyinza nobisoma ne Yesu n'akomawo nekyo mmanya nti olukala luno lwonna in fact kyengenda okukola ayinza okugamba nti tebiri legit. Eno Bank of Uganda ngenda kuz'omwezi 1/1995 Director Trade External Debit yiyo stamp mugira bulungi nnyo. Ayinza okugamba omwana byasoma asoma bifu yiyo. Yiyo yagamba bijja kunnasa yiyo ne stamp January nga 1999 nga stamp ya Director Trade and External Debit. Kati kyengenda okukola nga nzibwe njagala ebyonoonese oba nkikole ku makya oba nsuze nga nkikole mala okusalaasala empapula zino zonna nzijjeyo nzikube ku social media bangambye post the document no problem. Kyengenda okukola nzikube ku social media wonna zibune ffe twajja kukulabisa eyo olupapula lumu tugenze ne kuno ekikulu amannya nenga kyemba mmanya abantu bangi basasulibwa sente zaabwe kuba kuliko buloko kuliko biki sente biki byonna then buli kibuga kyonna kyomanyi kuba kati wana ebibuga kamba somereko ebibuga no musoke muti ebibuga kuliko bugiri bulofa busembatya busia busembatya gulu hoima yiganga jinja omuyindi yaye jinja Kampala
Kampala Masaka Mpigi Masindi Kabale Mbale mama mulimu ya solo TV kibyo ndanga mukimayibona ngenda bita kale Museveni odilingene sinze sigera kulekana ngenda bita kati ne tugenda wano eri abayindi nga bo bali ne byamaguzi byabwe ne byamaguzi bino babisasula sente namiri byamaguzi babisasula sente kati manuku kuba yindi abafuna sente nga ziyita mu kitongole kiri ekya United Nations kuliko serial number properties former owner value ne shillings zino zimu poloti Kampala singi guraka bamusasule mali ye emitwala na mwenda 15 mu lwenda mu 3 Modern Africa Wear ono yali ina company bagita Modern African Wear abali bagikoledde mu information mujimanyi no company mujimanyi eno waliwo plot 19 Cooper Road Provision Store yafuna emitwalo 815 mu mukaga no busente bugwamu bali bagita Provision Store tugenze ku plot 3 transport load Alua yafuna emitwalo 16 yafuna emitwalo 16 mu bina ono ye walwa then plot 14 16 Commercial Street Masindi banange plot 13 Bokassa Street Domtex Shares Patel sente nyingi nnyo kati mukulu kati zinezimu ezimu sente zinezimu zirimu ebizimbe ezimba zibasulanga zirimu basasude bizimbe abalaba basasula stock business ebyamaguzi basangamu kati kyengendo okukola obutalekana na Museveni ngenda kujja ebintu bino mbitemetememu mbite ku social media ensi yerolerere buli ayagala ojja kujjamu ojja kusoma mwenna abantu bana Uganda ngenda kuta information eno buli omu ogenda okutira ndoza mutegedde bulungi oyo go bayita Idi Amin dada kati olwokuba nti saagala bamalira budde nzirayo nga nkoofamenge ekintu ky'omusajja no kyeyogera bwati. Can you repeat your question? Yes, with pleasure. We have seen pictures of you applauding the flogging of policemen. We have seen and heard stories, many of them, which are all validated, of thousands and tens of thousands of Asians being evicted from your country. You took their property, you didn't pay them. Is that your wave of the future? Is that all the love you're mentioning all this time? I think you believe in rumors, and some of this picture, it is not might be from Uganda. Yeah. I think the people whom I sent away of the British citizens, they were controlling 99 economy of Uganda, all business, industries, and everything. And on top of that, I requested them when I took over in 1971. The power was handed over to me by the members of the armed forces. I asked them to apply for Uganda citizenship. They refused. And they control 99% of the economy. And the whole money they are getting, they don't bank this money in Uganda. They bank this money outside Uganda. And I am sure if they were still up to now, Uganda could have been bankrupt completely. And therefore there is no other opportunity. The only opportunity was to take that decision for the interest of the people of Uganda. And then I took that decision, but I said that I will pay the compensation, and which I have written to the whole government concerned. I'm sure the United States, I have already paid them cash, and I have written to government of United Kingdom, and the discussion is going on,
And I have also written to India, which they have got a few Indians. I'm sure the delegation will be coming from India to discuss with the government of Uganda, and we shall pay. We don't say that we cannot pay. But some of the other point which you are saying, it is not true at all. You will find that Uganda is one of the best country in the world, I will say, as a president of that country. Kati 7. Oyo propaganda amane blackmail gomukola. Nga muloza mukyali mugiri emyaka gyammwe. Mumukendeze omusajja yasasula buli kimu kwogamba nti musiru teyasoma yasasula buli kimu obujulizi tubukuleetedde ngenda buta ku social media kati goswale zezino mukamba ogere ku bintu Idi Amin byakola negweyo netegezo kukira kwa tunula mukatuli kempiso beke mu kubitona Amin byakola byenkubulira oboti awo bina kuyamba okumanya kudo lumunyongofu Idi Amin dada yamanyi Kenya nga kijambia amangudanga kyajjatule mu ntebe ino mwaka 1971 yagenda makomera gonna ewali abantu obote byalasibidde obwemage n'abayimbula watali wadaka ko kuliso mubanji be yayimbula kwaliko n'abambejja banyina baseka bakamuteesa mu kaseera ke yali mu Bungereza teyakoma okwo ne yali kyabazinga wa busoga Henry wakomulo kinayi n'amujja mu kkomera obote gye yali amukuumidde gwama abantu ne bafissanyo bichanga lubanga lwa mindi ebyemizanyo mu Uganda byali bitimuseko ku mulembe gwa Idi Amin gokka abatali wadde okusafuwaza yalokuba ye mwenye yali munabyamizanyo naddala motoka z'empaka ko n'ebikonde yawayo buli nsimbi yeetagisa okuyamba bannabyamizanyo ku mulembe gwe omusajja John Akibuwa mwe yawanguye omuddaali gwa gold mu ggwanga erya Germany era ogwasookera ddala mu byafaayo bya Uganda ku mulembe gwa Amin Uganda eramu yasookera ddala okusamba mu mpaka za Africa Cup of Nations mu mwaka 1978 era lwe yasembayo okutuuka ku luzannya olusembayo omusajja musituganya ekiri yasoma naye yalina eriiso ly'empungu erirengera ewala yakirabanga Uganda terina hotelu zigali kwoleka eziweesa ekitiibwa olwo nga Uganda eteekateeka okutegeka olukuŋŋaana olw'amawanga ga Africa gonna luyito lwa OAU y'akaseera ako Amin yaleeta kampuni ya Yugoslavia Company Energy Project n'agiwa ennaku ntono ddala okuzimba OAU Conference Center ne Nile Hotel kati emanyiddwa nga Serena mu kibuga Kampala munaku mbale yali ewedde era olukuŋŋaana ne lubeera omwo weyafuukira president na Uganda terina bitebe mu mawanga gasinga obungi kati kigwa nakimanyike nti Amin ono ye yazimba Uganda House mu New York ko ne Uganda House eri mu Bungereza teyakoma okwo yagula ebitebe mu bibuga gamba nga Geneva, Brussels, Nairobi, Mogadishu ko ne walala olwokuba Uganda emanyiddwa mu kulima emmwanyi yakola ekitebe kya Uganda Coffee Marketing Board mu Mombasa nga kugasa ne store ennene ddala newankwadde ebiwandiiko byonna biraga nti yali musajja mutemu nnyo era atafaayo ku ddembe lya buntu Amin yawayo obwana n'okuzimba Church House ngamba kino ekizimbe ekyakaggwa kino yakikola mu mwaka 1977 yafaayo nnyo okulaba nga agatta obusiraamu ko n'okugyawo ebiwayi ebyaliwo okutuukiriza kino yatondawo Uganda Muslim Supreme Council era n'abawa ettakidde neddala okuwoli Kampala kati awazimba omuzikiti gwa Gaddafi situganya Paushi yali amanyi ku byanfuna mu kaweefube w'okusitula ebyenfuna by'eggwanga Idi Amin dada ye yasooka okutondawo kampani y'ennyonyi z'eggwanga wansi wa Uganda Airline Corporation oluvannyuma lwa East African Airways okugwa ebyensula bya bannayuganda yali ensonga nkulu nnyo eri Amin ono yazimba amayumba ag'ebbeeyi 872 ebugolobi ebukoto White yazimbayo 103 bukoto Brown yazimbayo 18 ekollo yazimbayo 8 enagaso yazimbayo 4 ate Wandega Quinta Alia yazimbayo 136 kulaba omufuna mpola yagenda Lwafu Makindi n'azimba ennyumba 5 nga kwogase n'emulago songa yavira mu buyinza nga baze enteekateeka z'okuzimba amayumba abalala gamba ng'ekawempe mutundwe nga kwogase ne Kansanga Amin yakimanya nti oluli bwola amafuta ne gabula mu ggwanga lyonna kali asima ky'oyinza okuyita etterekero ly'amafuta gaggadde ejjinja era nga lyali likiri obunene mu Afrika yonna okumanya yali kyasaaga omulimu gwonna agogera mu bbanga lya mwezi gumu gwokka era n'alijjuza amafuta ab'ejjinja bye banaatubulira bana kakano amaterekero gano gakyajjudde amafuta nga kitegedde nti abasuubuzi be balera ebyenfuna by'eggwanga yatondawo ensawo enawulanga abasuubuzi okwegobako obwavu ng'ensimbi yaziyisa mu Uganda Development Bank endala n'aziyisanga mu UCP ng'ekitongole ky'eggaali y'omukka ekya East African Rail and Harbour Corporation kigudde Amin yatondawo Uganda Rail Corporation mu mwaka 1977 ekitongole kino kati kikyaliwo kansubira eggaali zaali ez'omukka kati z'amasannyalaze mu byempuliziganya Amin yalengera wala ddala yaleeta satellite 2 ezasookera ddala mu ggwanga lyonna okunyweza ebyempuliziganya emu yagiteeka Mpooma ate endala n'agiteeka Ombaki mu West Nile mu kaseera nga mu Africa yonna amawanga galina satellite gaali 2 Uganda ko ne Nigeria
olw'obufunda bw'obudde mukambirese gamba ng'amasomero amangi ge yazimba amalwaliro enguudo ko n'ebirala bingi ddala kyokka omusajja ono anenyezebwa nnyo okugoba abayindi simanyi nti oba mwena mukimanyi nti yasooka okubegayirira abafuna obutuuze mu Uganda ne bagaana yatuuka n'okubasaba babeeko ensimbi ze basiranga mu Uganda era ne bagaana n'abasaba batandika okufumbirwanga ku bannayuganda kuno okumya okubasosolanga era nakyo ne bakigaana mu byonna Amini yakizuulanga Uganda abantu bano baali bagifudde ennimiro ng'amagoba ge bajja wano bagatwala mu mawanga gaabwe okwekulaakulanya ebyanfuna mu maaso g'abatamanyi byanfuna wandigamba nti byali bikulira ddala naye nga byali mu ngalo z'abayindi kale nga baali batuuse n'okuzinyisa Uganda ku ntuli kino Amini bwe yakimanya n'abasaba bamuviire. Amini yafuga Uganda nga ya myaka 9 kyokka kati wayise emyaka 44 bukyanga Amini ava mu ntebe simanyi lwaki abakulembeze bakyatujjukiza ensobi ze yakola nti ze zitulemesezza okukulaakulana bulijjo. Byonna Amini bye yakola mu 7 yabitunda byonna yabitunda byonna byonna yabitunda byonna. Oyo boy abakubanga kuva mu yafuga Uganda nakati singa Uganda temanya America singa temanyi Bungereza singa temanyi zikasasula mu Dubai ono kyali singa yaliwo kati kamba Genesis katunenyo musoka mu gemu sabye Museveni kenyini mu lugwero yakugamba nti yalwanyisa Amini okuva olunaku lwe yawamba mpaka lwe yamusuuza omulimu gwe. Museveni yattanga abantu during Amini's regime Samene tukiddamu. Although abantu ba state research agents omuli amama babazi bamuwanga fresh information ne batta abantu okuddugaza erinnya lye ekyo Museveni kenyini akikonfessing nti we had to deal with Amini. Ate mizoga bino byogera sibiriwo. But now Amin comes in. Amin doesn't doesn't care about the socio-economic issues. Doesn't care about the African issues, Pan-African issues. We said no. Amin out. We get you out. And that's why I would like you people really to know what they are talking about. Amin thought it was a joke. He came. And he was welcomed, of course, by some people around Kampala here. But for us, we said, no, Amin, you don't know our programs. Their program. We shall get rid of you. From the day one. He announced his coup on the 25th of February. Of January. That afternoon, we met in Bugorovi. He announced it at around 3 p.m. By 5 we were meeting and we had decided to fight Idi Amin. And I spent the 26th of January getting some money from the bank. 27th I entered Tanzania at Murongo in the afternoon, in the night, and our war against Idi Amin started. Nasama chitegedde. Namusige Tommy yatta abantu akugambye olunaku lye yawamba ku ssaawa zaayogedde zimuwudde baatandikirawo okulwanyisa Amini nga batega bomu babba banka batta abantu kubanga yayina bamama babaza bali mu state research ono ne bakyankalanya omusajja kino nkibabuulira singa omusajja oyo yakyafuga Uganda singa teri agenda mu America singa teri agenda Canada singa teri agenda Bungereza in fact abazungu bandibadde bajja mu Uganda okkuba ekyeyo nkiddamu Amini abakubanga yakyafuga eggwanga Uganda Abamerika Abangereza Abakanada mu Europe bonna n'abawalabu bandibadde bajja Uganda kuba kyeyo kati kambabuli bamama kimutamanyi Museveni si yabajje manju abakyala Museveni si yabawa omwenkanonkano nedda omusajja yabawa omwenkanonkano yono Idi Amin dada ono yategera abakyala nti basobola okukola ono. Can you repeat your question? Yes, oyo ye yajja abakyala emanju n'abagamba abakyala basobola okukola yakitegeera atya. Amini olw'okuba nti yali awasiza mukyala Muganda ng'omukyala Omuganda
yali afokasinga nnyo okulongoosa ewaka, okulabirira abaana, okwaniriza abagenyi, okufumba emmere, okumwambaza, okukola buli kimu. Ate nga bw'agenda mu nsi z'Abazungu, agenda okulaba hoteli zijjudde bakazi bakola service, kufumba, kuweereza, kwala buli kimu. N'agamba no. Engeri gyenkuta obuyinza. Ate nga ndaba abakazi balabirira bulungi nnyo ewaka, bandabira balabirira abaana, basobola okumanejinga okulabirira hoteli zino. Kati kitegeeza kati abakazi be bagenda ofuka bamaneja ba hotels. Era abakazi okuva ku olwo ne batandika okukola nga bamanagers ba hotelo n'ebitongole ebirala byonna ebya gavumenti byasobola kubanga yamanya they are good managers. So it was Amin, not Museveni. Yali Amin eyabajja manju, eyabajjako obufuga obusibe okutandika okukola kuba yabala mu skills ezifuga obulungi ezimanaging obuntu. Kati gwe baavuma ataasoma yattanga abantu naye nga yabatta Museveni kennyini. Kati nze ogwange ngukoze Amin gwe mbadde baga nti mubi teyali mubi bano kati Museveni kennyini yalina abasajja bamaama mbazi bali mu state research nga bala nti abasajja bali mu ISO ne Semwayi katugambe katukankocho okulabirako nti Semwayi mogira bakati ne ISO nti ye katugambe nti oba Kyagulanya alwanyisa Museveni nga Kyagulanya ayinamu abantu bakulira ISO ne Semwayi abamuwa information mugagenda okola kino na kino na kino. Kwa example nga bali Museveni olukwe nga wa information abantu abalwanyisa te government Museveni byalina bali bamama bazi nga bali mu state research nga bakola buli kavuyo konna ko kusula omusajja n'okumwono n'amanya ge bwe batebakola. So mukitegedde bulungi nnyo. Wallahi singa oyo omusajja wali singa Abazungu bajja okuba ekye Uganda byonna Museveni byaleka Amin akoze yabitunda. Enju zonna zimudezi yazimba zonna byonna yababitunda byonna babitunda gwayita omusajja mubi. Kati kanve ku live kuno malo okutema empapula zino nzireke nga nze basulire ku social media mwe munamanya kimuli nsasula mudda nza Museveni ndiwo mulabisa nakujja obulimba bwe kwa Amin n'eggwanga Uganda kuba talina kyatukoledde. Ndowooza nakulaba kakatuna abakyade tukkirize tusinkane ku Sunday ku ssaawa zijja kuba 2 we ndaba nfunye amaanyi ensonga z'omugenzi Idi Amin Dada nze fundikidde wano wonna Allah we yawummuliza Saudi Arabia amuli asinga okwagala era mutebenkeze mirembe amusonyiwe n'ebyo ebitone byamusubako kubanga bakulembeze basinkala ebintu bingi nnyo ebimu bye basobola bimanaginga ate abantu bakola nabo bye bakola ebintu bino ebikyamu naye nga amusajja mukulu wonna Amin wooli Mukama akusonyiwe byakusobako ebitonotono naye nga ebingi byonna bya Museveni kubanga bo baalina enteekateeka eyabwe gye mbagambye eri mmwe Abaganda abeesiruwaza. Museveni yakugamba unaku Amin yawamba Amin yali abadde yingisa abaluisa balina enteekateeka yaabwe yeneeriwo. Kati gwe oyamba Museveni ng'ovuma Kyagulanye oyamba Museveni okutuukiriza enteekateeka yaabwe yabatuusa okutwala eggwanga Uganda ogoba Uganda ku ttaka n'okufulumya bannayuganda bonna okufuluma eggwanga yali enteekateeka temugimanyi muli awo muleegamita ku social media muvuma Kyagulanye. Akugambye we had our own mission. Amin was delaying us. We had to remove him by all means because he was delaying us. We had our own plans. Plan is, you know, Kati you Ugandans, it's you who are now helping Museveni to implement his plans of Tutsi dynasty. Akuwa center of Kyagulanye, akuwa center akugulirire olimo kwogera ku nsonga ezino bana Uganda okuwamba abantu muri mu parliament muri kwepicha muganya okutegeera ati omusajja alina plan mumuyambako to initiate or to finish his mission of Tutsi dynasty. Court egambye zake he must report in his office atanita amongi akola mateeka ate ya blocking azako kudda mu office ekola mateeka kyembagambiriza mu kitegedde. Oye Idi Amin tebaddamu kulimbalimba Musimesu yu yatta abantu Museveni yattanga abantu ng'akozesa bamama mbabazi. Ngenda kutta details zino zonna mugende mu mpawabire kubanga details zino Museveni gozina ne Bank of Uganda muli abantu aba zino details no ziri mu Minister of Finance ziri mu State House ne mu Bank of Uganda mwe muli ne details zino zonna. Kati mukulu ojja tubuulira abayindi boddiza properties zaabo baddiza zaaki nga babasasula kyokoga tebabasasula. Ebizimbi bemututenga ku mataka g'abayindi ne mutwala ettaka lya mujja tulya mutwala lyaki details we ziri nze kambiteekere mu folder yange endala ku simu endala
mbitemete ku social media mbite ensi yerolere mu mulimanya kimulimpa mulioka kama kakase alete mujjako internet zengera bita kama ino bisindika mu folder yange nyini kama postinga video eno je postinga then inte details zino marozi transferring one mwekambate nyina ziteka ku social media wonna nyina zita mukama bankomere musule bulungi